tuliraba akubiddwa amasasi afiira waso. Sad news si kirungi omuntu okufa ndowooza ebyo naye mubitegedde sinaba kakakasa ne Facebook bwekola ki bwe bibanga si bigetegete Facebook yebise n'olwekyo bw'aba mulamu temugamba nti nabise wabula Facebook yekoze eki wakyegera tabunikanso owa National Unity Platform okwembalabalikyagulanyisa entamu ng'abasiri wa National Unity Platform ng'aba bulijjo ekyo kyokka ndi National Coordinator mu sector ya art and entertainment so nze mpita mu nnyimba okukwanaganya okukunga okulaba nga abantu bagazisa ki naye nga mwebale kwagala National Unity Platform tetulinda abufuzi bano baana sibaleetere emitawaana naye nga nze ndi waki wala ababuuza bagamba Walukagga yagambye wa National Unity Platform ono kansala muganzi w'omukifo ow'okukino naye wa National Unity Platform tabula ekinyanyenyanya tabula kyona kyolesibwato tabula ekinyanyenyanya tabula ekinyenye kyona kyonna neya Polícia!